inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kola ya bwana tugamba nti kitalo ddala ekya Hajji Hussein Kyanjo so Allah muzimirembe afudde naye tuwebaza Katonda tuyigiddeko ebintu bingi ngafe abakulembeze ngafe bannabyabufuzi nga oba okukwasaganya ebyobukulembeze oba emirimu gy'obukulembeze oba emirimu gy'ebyobufuzi wamu n'emirimu gy'eddiini so tumiyigiddeko mu kyo nga tufunamu obwesimbu tutegedde ebintu bingi nnyo tuyize ebintu bingi munnabyabufuzi ki alinnye eddaala nga taze wa Hajji Kyanjo we yabaye tafunye ekituufu kyabadde ayagala mu byabufuzi mu mbeera yonna gye tulimu y'okulafubanira okulaba nga tulwanira eddembe ly'obuntu okulwanira eddembe lya Uganda okulwanirira enkola ey'effuga bbi Hajji Kyanjo abaddewo wakati mu ffe era ng'atulungamya nnyo okusookera ddala nze ngaffe abaana abawala oba ng'abakyala okulaba nga tutwala ebifo by'obukulembeze ebirungi mu ggwanga lino ate n'okulaba nga omuntu yenna yayagaliza entebe ennene mwana ba pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi nga naye atuuse wano so buli munnabyabufuzi yenna yenna buli mukulembeze abadde ayagala okufuna obukulembeze obulungi n'ekifaananyi ky'obukulembeze kirungi ate ng'abibalansinga ate ng'akolera ku mazima na bwenkanya abadde ateeka okutuuka wa Hajji Kyanjo so Hajji Kyanjo tukusaaliddwa nnyo tulabyeko nga Uganda enefuna obukulembeze obulungi tulabyeko nga Uganda enefuna katugambe obwetwaze kubanga tuli mu buwambi naye wumula mirembe Hajji tukukakasa ekigambo kimu ffe ng'abasiraamu abakulembeze ate ng'abaana abawala ate ng'abaana abato generation gyoleseewo Hajji ng'oteeseteese tukukakasa paka tugenda kussa mukono tugenda kusigala nga tukulembera abantu mazima n'obwenkanya era tutwale eggwanga lino mu maaso. Briefly in English. It is very sad that we've lost Hajji Kyanjo. So in Islam we say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Though in Uganda we say omwoyo gwe omukama agulamuze kisa. Hajji Kyanjo, we've lost you and we've lost a person who was balancing politics and leadership, politics and religion. He has been a very good man. He has taken on the mantle to see that he secures this nation from the hands of the dictator. It has been a long story for him. We've seen him and we've learned a lot from him. But I want to promise you, Hajji Kyanjo, that what we've learned as leaders, as young politicians, as the young generation, we are going to take them on until we succeed in what we are fighting for. Rest in peace, Hajji Kyanjo. We love you so much. We loved you. May your soul rest in peace. Yes, amanya nze James Mubiru, Lord Councillor wa Lubaga North. Unakwala ku macha twafunye amawulire ag'ennaku ku ssaawa nga 4 olw'omugenzi Honorable Hussein Kyanjo. Ffe abamu nga ffe abavubuka abantu abamu abatuinsipaali ng'oba abatusindika oba abantu abatuzaamu amanyungiro ebyobufuzi yali omugenzi Honorable Hussein Kyanjo. So kyannaku nnyo titufiiriddwa empagi y'omusajja abadde ayogera amazima ate eryantama atakyukakyuka nga bannabyabufuzi ba leero yayimirira ku mazima embeera nebadde munyiga etya yasigala nga ayimiridde ku mazima ng'ayogera ku kye bayita ekyukakyuka. Kinnumya nnyo nti abantu nga bano bakitaffe mu byobufuzi bafudde tebalabe ku Uganda empya gye balwanira okuva emyaka gyonna naye ngaffe abavubuka be bakwasizza akati ngaffe abavubuka be baleseewo tujja kulwana nnyo okulaba nti at least ebirooto by'abajjajja baffe bataata baffe nga bano ba Hussein Kyanjo bituukirira ebyokulaba nti Uganda ebeeramu demokulasiya, Uganda ebeeramu nga buli munnayuganda yenna agiyagalira naye nga kitalo nnyo nsaasidde abafamire ab'emikwano ab'eŋŋanda kitalo nnyo tufiiriddwa icon tufiiriddwa munnabyabufuzi omukunkutivu ayogera amazima ate lyantama ate awa advice mu mbeera ng'eno gye tulimu bannabyabufuzi pate nga zitandise okuba ekisekererwa abantu nga bane ate bwe tubadde tusinga ddala okubanga yeno moment gye tubadde tusinga okuba nga tubeetaaga naye kitalo. Amanya Julius Katongole Miransanafu ekisookera ddala kitalo nnyo ekya mukulu waffe Hajji Hussein Kyanjo nga tuli bavubuka bato twawulirizanga Hajji Hussein Kyanjo ng'alwanirira ensonga naddala ez'eggwanga lyaffe Uganda ng'omuwulira ku leediyo ez'enjawulo mu paalamenti y'eggwanga tubeera n'Ababaka munayi n'amala ekisanja nga totegedde nti mubaka naye Hajji Hussein Kyanjo yayimiriranga ku fula ya paalamenti tujjayo obutambi bwe ku nsonga ziyayogeranga nga walaba omusajja naddala omugezi. Hajji Hussein Kyanjo abadde mu byobufuzi ebbanga lyonna naye abadde takyukakyuka. Mu kaseera kano nga tuli mu mbeera y'ebyobufuzi nti ebibiina by'obufuzi waliwo ekidumusa ekyabirumbye nga sente zitwala abakulembeze n'ebiseera byawe bibeerera mu jeema
ebiseera bye yabeera mu parliament okutuuka okulaba nti n'enzita n'enfa gye yafuddemu no waliwo lutukoozi nga Imam Kasozi bw'atugambye tebalabika yaweebwa obutwa. Kikulaga ki nti tugenda kufiirwa abantu bwe bati ab'enkizo emyaka gy'afiiriddemu ke kaseera eggwanga libadde limwetaagira ne twagala okugumya bannayuganda n'abantu bonna naddala mu mbeera eyo ebyobufuzi nti abantu nga Kyanjo tubeetaaga abantu nga Honorable Kyanjo abafiira ku nsonga naddala ez'obwakabaka bwa Buganda n'eggwanga lyabwe nga lye bakulembeza ffe tetujja kukoowa kutegeeza Mwami Museveni ne banne nti ba Kyanjo ku bye batugambye nti wayinza okubeera waaliwo obuzibu kikwewuunyisa nti Honorable Kyanjo abadde ajjanjabibwa wabweru wa ggwanga ssente nga zifa naye nga mu ggwanga lino tulina amalwaliro amabi era ne mu kino bw'abadde nga akyali mulamu ng'asogamba mukama wange President wa NUP nti mukola bwoti n'agamba bannabibiina by'obufuzi abalala mukole bwe muti kubanga ye abadde alina omutima ogw'ensi abadde alina omutima ogw'eggwanga kitalo nnyo kitalo ddala. Kigwero nigemanya ndi kansala w'e Katwe. Hajji Kyanjo namulaba omwaka gwa 2021 ng'azze mu campaign. Namwagala nnyo be bamu ku bantu inspiring okuyingira ebyobufuzi kubanga yali musajja nga annyonnyola ensonga nga owulira ng'onyumirwa. Ne tutambula naye n'agwa omwaka ogwaddako n'awa ekisanja ekyaddako n'awangula. Naye ye musajja abadde akola ebyobufuzi ng'agattamu eddiini. Abadde smart nga siwe ebyobufuzi bino ebya fitina ng'era kampu ye tabakkiriza kuvumirira mu opponent. Lumu twakikolako naye ng'agamba bannange ekyo tekirina makulu twogere ebirungi byaffe kampeyini zigenda kuggwa so n'atuwa ekyokuyiga. Hajji Kyanjo mu kyokugattamu eddiini abadde tayingira bbala kunywa mwenge ng'era omuwagizi bw'amugamba mbu Hajji bw'amwakagira asinga abagaba bannange eddiini yange tenzikiriza naye nsaba buwagizi bwammwe. Abadde ayogera ebintu avuddewo mu kaseera ke twali mwagaliddeko ennyo kubanga be basajja ababadde bajja okubeerawo nga bavudde mu byobufuzi nga beebuzibwako naye kaakati ogenda okutunuulira bassebaana bafudde bassemogeere bafudde onoonya gy'olaga singa wabeerawo ensonga y'obwobufuzi nga olaba tewali wakulaga so tumufiiriddwa nnyo.